Omukulu Edirisa Musuza aka Eddie Kenzo kawedde mudda abayimbi bamunaabidde mu maaso nsonga ki wano wokka nja kubanga ngakuwa Baby Amazing ajaguza omwaka gwe ogusooka oba happy birthday byonna waneno omukutu ojja kubanga ofuna ebya Honorable Robina Nabanja kubanga alagira omunamawulire akwatibwe munange biranze wano wokka ojja kubanga obifuna ebyali skin bituuse wane top dancer wano wokka obanga wekumira ojja kubanga ogafuna ate bo bana ekibiina kya NUP beyongedde okubanga berise enkuli gwekikulu tuula butuzikalira nywera kule GTTV 256 byonna biwetaga okubanga omanya nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusa kuona wole wona wosinze awono katusimbule abayimbi abava ekyoli obuyinza obayita abayimbi abakyoli bavuddemu omwasi nga balaga obutali bwenkanya nga bagamba mbubo tebafiibwako era tebabalikogonaizinga ng'abayimbi era tebaweebwa kitiibwa bakambwe muko era nga ensonga zaabwe basobodde okubanga bazanja bibiro. I'm never happy. Mr. Excellence, I'm not happy. Our artists of Northern Uganda have been embarrassed. They have been embarrassed in the stage. They were chased like their dogs by the central people. What is the problem? What is the segregation for? Why always Northern Uganda? We are never recognized. We are never recognized. But we are the people. We are the creatives who are giving you votes every time. There's no any Northern Uganda who has failed to give you vote in the creatives. Always your votes you get it in Northern Uganda, but you have never made Northern Uganda happy. Our people have been embarrassed, but there is no office of the government who can talk on that behalf, who can talk on our behalf. What is the problem? What is the problem with Northern Uganda? Must we first contest and campaign on the roads? Should we move on the roads fighting those central people? We don't want the central people starting from today in Northern Uganda, if that is it. If they test us from the offices, if they test us from the performances in the central, Bebe Cool should not step up in Uganda, here in Arua. Bebe Cool should not step in Arua. Bebe Cool, don't step in Arua. I promise you, don't step in Arua. We promise President Museveni, if you bring those of Bebe Cool, Eddie Kenzo, Salvador, you test your own brothers from the states in Kampala. You embarrass your own brothers of Northern Uganda from Kampala. You're supporting Bebe Cool. That's fools. We shall wait to see tomorrow. We shall wait to see people coming in Northern Uganda that you're coming to perform here. You will see the anger we have. We are never angry. But this time, we are going to show our anger. People are going to know how stupid we are. If you have never known how mad we are, this is the time. You people, you're going to know how mad we are. You called our artists. We were very, very, very supportive to the president of Uganda. We are very supportive. On his nomination, you people, you set us away. You people, you set us away from the stage. Bebe could not step in Arua. Maybe you step in other places of West Nile. But I'm promising you, don't step in West Nile. Don't step in West Nile. Northern Uganda. No artist from Central to step in Northern Uganda. If you people, you can't come. We campaign against those people of the Central. Step in Northern Uganda. That means you don't have a feel. You don't have a feel of your home. Why Northern Uganda? Our artists have been embarrassed, but there is no NRM government who can talk on behalf of our artists. There's no person in NRM who is supporting us. Why? What is the unity? What unity? The unity we have? Kasimbi era wawulira mu bigambo byagamba nti nabo ndowooza bandibadde beetaaga lwaki nti abayimba abava mu Central bebawa contract okubanga bakola campaign bayimba ku campaigns eza NRM kyekintu ekisinze okubanga kibatabula era owulidde mu bigambo byagambye nti talinnya Arua n'abayimbi nga bava mu Central wanaaba agenzeeyo ku campaigninga
nabo beetaga kasente ako kubanga nabo bagamba mbo bana Uganda nkugambye omusajja yayimba mbu money made money ne money made money mad kyetuliko waneeno nsonga ya Kasimbi omusajja kambuwadde nakuba emeeza ate nga munnange wotunulamu musajja mutuufu tuvuddeyo era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo munnange bebi waffe baby amazing olunaku luwaleero ajaguza amazaalibwa ge ag'omwaka ogumu era nga ye chance gye twafunye omwana ono bukyazaalibwa okutulaga ku kafeesi. Baby amazing naffe tumwagaliza amazaalibwa malungi era Mukama Katonda muteeremu obwangu byonna byakola. Nga tuvuddekeyo nga tweyongerayo wali amawulire agalaga nti omwana mulenzi Troy ono yavangayo kubanga awa obujulizi oba nga ayogera ku nsonga za musajja mukulu Abe Mwesigwa ku bintu ebyali e Dubai mbu yakwatiddwa era yasangiddwa mu ggwanga ery'e Kenya mbu yakwatiddwa abasajja ababadde mu ngoye eza plane. Omwana ow'obulenzi mwenna gwe mumanyi Troy akwatibwa e Nairobi. Yes, bamukutte abasajja ababadde muleeya akwatiddwa era ne bamutwala mu kifo ekitanaba kumanyika bannange. Mukama Katonda. Ego mwatu amawulire agaveyo nti omwana w'obulenzi ono yakwatiddwa naye nawulira nga bamwekokola mbu tasaze kigambo woowe era nawulira nga bagamba nti mbu ye wabanga alina kyakwetagako n'otakimuwa mbu ayinza okukutemerako abange bingi nnyo ebyogeddwa simanyi ekituufu kyekiriwo nenze mbaawo kubanga nkola ki bibatuusaako. Nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo ensonga za Nabbanja okulagira nti bakwate omunnamawulire yayogera ku nsonga z'amalwaliro agatalina ddagala zo ziranze abaana bamukuba left right center. Weba bizeemu okusiba abantu ababuuza President Museveni ebibuuzo mu mbeera y'okomplaininga nga balina okusibwa ate nga amaze okubuuza ebibuuzo ebyo then meeting muzirike kubanga nze mbadde manyi nti omugaso gwa meeting zino lwaki muzikola nga ziyita abantu bonna ne muwa abantu omukisa bogene president balina kwogera bizibu byabwe then President Museveni n'abisolovinga balina kukomplainingira mukulembeze wa ggwanga omukulembeze wa ggwanga n'amanyi obunafu we buli n'asolovinga so si kuwaana kubanga abamuwaana muolede we muli mumwetoolodde mubuulira birungi byokka kati singa agamba nti kati njagala kugenda kwogera n'abantu ba bulijjo ensonga ebeereemu kubabuuza bizibu byabwe bo babiddemu kati singa mugamba nti omuntu ayogera ekizibu ate alina kusibwa then awo meeting mumalega zireka kuba ojje waffe ejjinja ojja kusiba abasoga bonna bamalire mu kkomera because ewaffe ejjinja ebikajjo byago oyagala ngambe nti bya bbeeyi tetulina university oyagala ngambe nti njirina tetulina obutale tobulaba bwa bitundu baali oyagala ngambe nti maino speed ekola bulungi abakyala babuuze omukyala ajja kwata omuzindalo yeyambule n'okweyambula ejjinja ewaffe kubibakoze kati awe ekyokukola kiri eki meeting zimale mulekerawo kale okuwa abantu obuzindalo kuba wonaamuwa tagenda kuwaana kuba eyo yensonga lwaki omukulembeze agamba muwa abantu omukisa boogere si kumuwaana kukomplaininga kuba katugeze omuvubuka oyo yagamba simanyi eddwaliro simanyi teririmu simanyi okisijeni whatever biki bwe bityo tebirimu naye temutunuulira ku eryo eddwaliro lyokka lye yayogerako mutunuulirako ne mu madwaliro amalala gonna byomu ebiri kuba singa nvaayo nakuwadde ekizampo ne ngamba nti bodaboda zaffe bazibba nnyo tekitegeeza nti nze ina bodaboda oba nali njiguzeeko nedda wabula mba nkomplainingirako abantu bonna abazirina bye babbyeko n'abalala abazirina bafune security esobola okuba nti basevinga piki zaabwe bwenvaayo nekomera nengamba naye ebikajjo byagwa mba nnyambye ow'Emasindi ow'Ekamuli ow'Ejjinja ow'Eruuka ow'Ewuwa buli muntu yenna mba amuyambiddewo tekitegeeza nti mulina kunoonyereza kyuma ki ani oyo alina ate kati awo kyemuba mutugamba kiri eki meeting malega zireka kuba emunazikola mujja kusiba abavubuka bangi kubanga nowe ni alemu asobola okumpulinga bati tegeeza nti woba wagire ni alemu tolina kutegera bizibu birimu ni alemu nabe na ebizibu babimanyi meeting ze ni alemu
n'abanuupu tebajjera weni alemu ye yabuuza nga naye kikola ki naye teyabuuliza ku ekyo kuba muli bakulembeze mwandibadde mubuuza ye amadwaliro amala gomu 2 ate si kusiba naye solution weba yakusiba then meeting muzireke kuba mujja kusiba abantu bangi n'okusinga abanuupu kitegeera yebyo wemba njogedde mu bibanaye mu nsonyiwe mwenye by'ennaku zino olaba omuntu abuuza kibuuzo n'abeerako ekiwandiiko kye bakuntu ibyo munnange obiwulidde ate ono yagambye mbu eyabba entebe mbayineko obubaka bwayisizaawo ne ŋŋamba wange lwaki nange sibatuusaako tumanye ani oyo eyabba entebe era bubaka ki bwayisizaawo eyagibba ntegeeza kyentebe eyagibba entebe alina kyayogera oba alina kyeyagambye njagala osooka omwezi kuba saagala musala bigambo mukamwa abawagira omukulu oyo balinamu kye bayita entondo tebagala muntu amulabula tebagala muntu amulizoninga tebagala muntu amuwakanya omuwagizi oyo omusajja ye bwakulaba nga oyogera nga bwengenda okwogera aba amanyi olimu amampaati mbodi oli disrespectful mbomukulu omuyisizaamu amaaso tebagala muntu abayimiriramu bagamba osaza ekigambo tetusala kigambo bawulire omukulembeze waabwe eyagibba byayogera wulira. When you find our children going to Dubai, what are you going to do in Dubai? Here we have got more potential for more jobs than the Dubais can have. We've got everything here. Muleko bugaga wano ni mugende yuko okola ngabaddu je mugenda. There's UN now, there's something UN is going on. Nze ndi wano mbyange. Tochina mukono sigwe ensonga kituli eno. Mukulembeze eki ayebuza amagiza gokugera ebintu by'ekisiru mu kamera. Abaana abo bola bagende Dubai eva ku airport gyosiiba osolozaako omusolo n'obeera ng'olabirira famire yo n'ente ezo. Abaana abo badduka kibambulira mu nsi gye bali mu Uganda nnyaffe. Singa abaana abo balina emirimu singa teri muntu ayabulira nsi mu mbala atajobala sego gamba gwe toyina gy'olaga. It's fine tobaako gy'olaga naye nkukakasa nti toyina gy'olaga olw'ensonga gw'oli mu buyinza gw'obba sente y'omiwa omusolo tufumbagataniddeko n'ensente zaffe ebyobugagga byaffe byonna byonna obyeddiza ne famire yo naye omwana w'obwobe ali mu kudduka kibambulira ye gwe ensonga lwaki omwana tumuweerera ng'agenze kufuuka musomesa najja eno okusiimula toyi ye gwe ensonga ky'omwana omuzadde asomesa omwana okubeera lwoyo oba jjaaji najja eno okubeera ng'akuuta abakadde ye gwe ensonga lwaki omuntu asoma okubeera omusomesa n'aba tagenda kufuna musaala ye gwe ensonga kino abasawo abalemedde mu ggwanga Uganda omusaala bamala kusooka kwebeera nga bakwenda ku strike ogufuna ate nga bataasa bulamu ye gwe mukulembeze gwensoosa okulaba ng'ogula ebyokulwanisa ate ebitta abantu okusinga oteeka eddagala mu sectors ezibeera zisavinga obulamu ng'era okyabuuza ky'abantu badduka ensi eyo ne bagenda e Dubai ng'era okyabuuza ky'abantu badduka Uganda okugenda e Dubai toyina gy'olaga yes basi zaffe gw'ozirina ye gwe ensonga ki buli sector nfu eri decade kuba sente z'otuddeku gwe oli comfortable toyina gy'olaga toyina era kugenda abantu bali bulungi famire eri bulungi kubeera wagamba famire eri nnungi naye omwana w'omunauganda mu nsi gy'oli mu kufuga obwembula abonaabona y'ensonga ki n'ekyo ekisaawe kyennyininyini ekikyo kuba kikyo kyosiiba osoloozaako omusolo abaana bayitawo musuululu buli ku makya bambala obukaya agenda kukola buddu abaana bakola obuddu mu nsi zino ez'abawalabu eno bulaya ze tuli mbazungu olw'ensonga ensi ogifuze bubi ye anse twagala okukugamba tebajja bigamba ensi ogifuze bubi nti singa abantu bali basobola okukala mu nsi singa wasigalamu gwe na mukazi wo naye bali omuwendo gw'abantu oguwaŋŋanguse ngudduka ekibambuliraawo teeberezaamu abatalina busobozi kudduka wandibadde olabana bangi nnyo nga badduka mu nsi eyo muzeeyi Museveni nabo tebalina busobozi abo bula batindiga olugendo okugenda e Dubai olabanga okumpi be balinamu obusobozi obutonotono be balinamu obusobozi obwetundako ebyabwe okudduka ate nga bagula ebyabwe abamu babeera bantu bo be basirikale be banyankole be baminisita be bagula ku bana ate bolaba badduka bambi omuzadde wuuyo gwolaba ku airport nga Eva agenda ngamba mu General Museveni ssebo aleka ekyapa nga kisinziza baminisita oba abasajja b'abasirikale oba sinakindi abantu ba famire yo
kugamba nga gyagenze talinayo ssuubi bw'oba agenda gaggawala n'okudda e Uganda talinayo wagenda kudda kuba kigamba ekibadde kiyinza omuyamba okugenda eno kyeyejjeeko bwotyo bw'otufuzise bwe tuli nze ogwange lwakubanga mbatuusako buli kimu ekitambula era nga bulijjo obutambi mba mbutuusayo yonna gye bulaga abantu basobole okuba nga bategeera biki ebitambula mu ggwanga Uganda nga tuvuddeko eyo omwana mulenzi Dr. Sefuko Yekokola ba exibe jukira bano ba exes olunaku lweggulo beekutte kitole oba nga n'olunaku olwaleero bakyali kitole bawerekeza omukulu ono Dr. Sefuko ebisongovu kakati naye avuddeyo n'ayambalira Joey ate oyo namuyinako obusungu nnyo n'okusingira abalala ddala amwambalidde n'amulangira buli kimu baana mmwe kambanyumise nayita mu mbeera omusajja yenna gy'ayitamu naye ate n'embeera nze yali tentuukangako bagamba omusajja aba mugumu naye nze natuuka n'ennemererwa wali baliko mu mbeera nga exiwo azze n'omuntu we nga basiyazi nga ate bonna baagala kwebakako ate ne baagala batuukirize kye bazze okukola ate ne baleka amaka ago nga gaminisi baana mmwe nnina obulumi batono nnyo bajja kitegeera ono bwe yamala opaakinga ebintu agenze tuba tuli eri mu kisenge bano ne bajja babiri ne bajjako ettaala ne banyambula bino mbikubuulira nga sitya ggwe ntya Allah subhanahu wa ta'ala yantonda wallahi billahi tallahi okufiira makati g'omuzikiti ne banyambula naashi n'atandika okunnuuna omukira nga taguvaako omukira ne gutuuka n'okunnuma kana akawala ko bannange ate bannange tomanyi nakumanya ne kalyoka kagutuulako ne kenyogotola bannange jukira bannemerako ye olwonoono amaze okugenda ndi awo ndi stressed bano bazze bannemerako bankwatirira bannuuna bankwata buli wamu engoye baziggyemu amataala bagaggyeko omusajja amagezi ne ganeesiba negamba Katonda nkoze ntya sijja kulimba kwolwo nalemererwa kubanga nkugambye nga omanyi nti wali badeko mu situation ngozemu okulaba exiwo naye nga exiwo oyo bambi mwayawukana ne buli omu n'akola bibye ne mudda nga exiwo akomyewo ne ssente kwegamba yakomawo n'embeera ng'alinga ayeegula bantu tekulavena bangulidde zijimbo awo bonna beegula bampadde ssente enkalu no fe abasajja batukozesa we tuvaayo okwogera mwenda mubikkiriza naye ate omukazi ne waaba alimba mukikkiriza kiza oke naye baana mmwe nnina obulumi bamaze okunneebakako batambula bazinyuka bagenda bamaze okugenda batuuseyo enkeera bankubira banteerako emitwalo egya 5 ne mbagamba naye ebigambo bye mwagambye oli lwaki temumukubira ne mumubuulira ebituufu ngaali mukonoona linnya lyange ku tikitooko ne bagamba oyo muleke oyo bw'atyo oyo yakutamiira tajja binyingiramu ajja kumala akomewo biki Joey yogera amazima wakwata emitwalo 5 n'ogateeka ku ssimu yange nodda nga ne naashi taliiko mu kaseera ako kennyini nga njawukanye ne nodda ewange nompa ssente n'otandika okuŋŋamba mbuyagala nkuvugenga wajja esaakutwala byonna nga mbikola kusanyusa maybe kati obyerabidde okuba oli mukwano ogw'ekinnyinnyidde bantu bange obibulidde biibyo ebiba mu bufumbo abaana abo oyo omwami gwolaba oyo yawasako ababiri bonna nga bamulwanira naye essaawa yakakati abakuba left right center abavuma abogerera ebisongovu nga we yabayamba baali tebalina ki bagira amayuga buli kimu Sefuko nga womumanyi omwana oyo Katonda yamuwa ekitone ky'okuvuma oba ngiyite kapito yagimuweera mu kapitoleeta Katonda yawa Sefuko ekitone ky'okuvuma n'akimuweera mu kapitoleeta oba giyite nti yamuwa kapito ey'okuvuma kubanga ye nga yatandise okuvuma omuntu talekerawo abaana abo nno baali beeyiseeko ba sweetheart era nga buli omu akimanyi naye Sefuko ayogera Sefuko avuma
era nga yakutandiseeko naye nno yasanze Joey naye tagenda nakankakazi ye omuntu ye sinalabako ng'avaayo okugamba nti amwambalire naye ate Joey ye agamba nange sijja kuzikiza ojja kumperekeza ebigambo nange nsobola katweyuze oli ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell osharinga olikinge ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo